Donias yaliko omudibo gwogera n'okwogera. Ono we ziba nswera n'okuwuuma ziwuuma. Omuntu eyo akafumbirwa gwe baakakola omukolo essaawa zino obufumbo olowooza teyabuvuddemu. Obufumbo yabuvuddemu. Bannazala n'aleka ng'abavumye, Basezaala n'abavuma, bamulamu be n'abavuma, omwami gwe yafumbiddwa n'amuvuma. N'amugamba nze simanyiirwa, siri mukazi abo be mumanyiira. N'okukuba nja kukukuba. Ovanga ku mukazi akuba omusajja, ovanga ku mukazi akuba bannazaala be, ovanga ku mukazi akuba basezaala be ne baganda babbaabe, oyo abeera muntu mulalαμukko. Kati nno obufumbo bwa Donasi bwaweddewo yazzeeyo ku luggya. Era ng'ono yasuubiza si waakulekerawo okunoonya mpaka ng'afunye omusajja omutuufu agenda okumutwala. Kati gwali eyo ng'okyali singo, ng'oli eyo oli mu bufumbo wafumbirwa nga basajja bakubonyaabonya, naye n'ogamba nze kaŋŋume sina wala wakugenda nga banna abalala emikolo bagikola leero enkeera ne banoba. Gwe tobeegomba, gweoyagala kubeerayo gye bakutulugunya, oyagala kubeerayo gye bakufuula akabuzi. Buli dakika omusajja bw'akolola n'oyitaba, omusajja bw'ayasimula n'odduka, omusajja bw'akufukaamirira, wakukubira amaviivi ku ttaka, wakukubira kifuba ku ttaka n'ebintu ebirala. Maama ogenda kukomawa. Oli mukyala, you're supposed to be loved, wabula si kubonyaabonyezebwa. Ate ng'abamu baabikwata bubi naddala abasajja. Yamanyi woba ofunye omukyala oba ofunye eŋŋoma gy'ogenda okukubanga, gw'ogenda okukaabyanga, oteke mu depression. Anti alaba abakyala bangi wava ku ggwe asobola okugenda ku muntu omulala. Kakati nno waliyo abakazi ba nonsense nga ba Donasi agenda kugwako akukube ate akutekeko replacement empya. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange kwata kade nga buli video gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Njagala tugendeko mu butambi bwa Donasi ate era tubeere nga tukomawo. Tumanyi ko nga nze buli musajja bw'enfuna bamutwala aye mutegeerezaako nolo naye baamututte. Abange aliko ekisiraani ekyo butatuuza basajja. Omusajja yangambye ngo ndi narcissist. Munaye kambabuulireko, someone being narcissist, munange teyazaalibwanga narcissist. Mumbuuza nti yazaalibwa atya. Omuntu narcissist y'omuntu asooka okubeera tolerant, omugumiikiriza. Ati akiba mu tolerant ngo becoming a narcissist, I'm one of them. Abasooka be banyonoona, nalina omukwano gutagambika, naye nga buli anjagala kwanziba bubi yandekaawo. Azzeeyo ku katale k'abanoonya. Oba kati ani agenda okugwa mu mbiri zange? Sawa yonna ndeeta omusajja omupya anytime from now. Era omusajja agenda okukanga across me mukwano ngenda kupostinga. Njagala abamanzi bange banene neera twafunye ddala by'omupya. Naye nze siddagalaga. So let's see your relationship. I think it is a hard time. I can go for her. When nakumala, want to start women na kuchawa. I want to start women kuchawa. Eyokumo mutimo kede na iko wanage. We nakula mkwano ujude. Wampita fala. Nguruzandiye. Kale relationship kange bambi abadde kampala emirembe. Nakakawulidde alhamdulillah regardless tugende. Oyo nno yenna abakyala nankulu waffe ku kitebe kyaffe ekya TikTok, era nga y'omu ku bakyala abakyasinze okuvuma, y'omu ku bakyala abatamanyiibwa, y'omu ku bakyala abagamba nedda n'ebeera nedda, y'omu ku bakyala
abayina olugambo, y'omu ku bakyala abalwanyi, y'omu ku bakyala abakozi. Donasia abawadde obubaka bwe n'abagamba essaawa zino ze mumulabiramu tayina musajja. Maybe nga Katonda yamutegekera kubeera yekka nga teyamutegekera kubeera na mwami. Era n'agamba mmwe mwenna teekako ne bbaawe asiiba amugamba mbu ye narcissist. N'agamba abamu tetwazaalibwa nga tuli ba narcissist. Twabeerako abalungi. Eri buli muntu ne tubeera abalungi. Ne twesanga tukyuse impola. Ate ng'ezimu ku nsonga ezikyusa ye mmwe. Kaakati mmwe abafumba abali eyo, Donasia mumwogerako ki? Mmwe abakyala abali singo, Donasia mumulabirako ki? Mulimu ebiseera ebimu ng'omukazi aliko ekikyamu naye nga tosobola kumanya nti oliko ekikyamu. Naye ng'oliko empewo embi ekutambulirako. Oliko ekisiraani ekikutambulirako. Oliko omudibo ogukutambulirako. Olina empewo embi ekunyiriza buli woolaga nga buli kirungi ky'ofuna kiggwawo. Nze mu bulamu bukyanga ndaba Donasia tawangulangako. Donasia bw'akola bizinensi agikolamu omwezi gumu n'egwa. Donasia bw'abeera mu bufumbo Eva babeera mu kulwana, babeera mu kuyomba. Donasia bw'atambula n'agamba kanve mu Uganda ngende nkole, osanga era bimulemye nga bamukutte bamuwuzizza wano. Kwegamba n'empisa kikulu. Omuntu wenna nga toyina mpisa mu bulamu, abakazi kano mukawulirize. Omukyala yenna kikkakatako okubeera n'empisa. Omukyala yenna kikkakatako okuba ne wookoma. Omukyala yenna kikkakatako okusengejja mu by'oba oyogera. Omukyala yenna kikkakatako okusengejja mu bantu b'osemberera. B'oyita mikwano gyo, b'oyita ba besti gy'okolera ne b'osisinkana mu kkubo. Abakyala njagala mukimanye nti buli kigambo ekituvaamu kisobola okutulwanisa, kisobola otumalako emirembe, oba otuwa eddembe. Kiri eri gwe weetwala otya. Donasia ku bbanga lyabaddewo mu bulamu talina kigambo kirungi kyali kimuvuddemu. Donasia yakulembera ebikwekweto by'okuvuma bamaama b'abantu. Donasia yakulembera ebikwekweto by'okuvuma bataata b'abantu. Donasia yakulembera ebikwekweto by'okuvuma abaana ba banne. Donasia yakulembera ebikwekweto eby'okutta abantu. Already ayina omusango gw'okutta omuntu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Donasia kwegamba mukazi ali awo atayina nsa, mukazi ali awo atayina mpisa, mukazi ali awo atayina magezi, mukazi ali awo atayina kirungi kyonna muntu kyasobola kumwegombako. Kaakati mu ebyo byonna obutaba na mpisa, okuba n'omumwa, okwogera ennyo, okwetyoboola bisobola okukulemesa w'obeera. Ne bw'oba mulungi kaalaala tojja kufuna musajja abeera naawe kubanga abasajja basinga kwagala ddembe. Abasajja basinga kwagala bitiibwa. Abasajja basinga kwagala basuusuuta babembejja. Kati gwe bw'onooba n'omusajja ng'okulembeza muwuttula mpi, mukuba migere, muvuma, muswaza mu bantu, musika mataayi, mukola buli kimu, buli kasolosolo, tojja kufumbirwa. Ate era amaziga g'abantu gagenda kukulondoola ebbanga lyonna. Era nga tukusaba buli gwe wali osobeza tuula omwetondere, tolina ky'ogenda kubeera. Weetonde okuba amavivi ku ttaka, ogambe bannange emboneredde, bannange kino sigenda kiddamu, bannange okuvuma abantu kibi, okutyoboola abantu kibi. Abantu banyiiga, abantu baba n'obusungu. Mu abo b'okoze ebyo byonna mwe mugenda okuva omuntu omu nga ye takkiriza mukola ebyo bintu bya kitumbaavu. Akere ku makya agambe naye n'omwana atuuse. Akere ku makya agambe naye munnange ono waali we bino byakola tebiriimu nsa. Yagende yeeveemu akole ekintu ng'akikoledde abantu bonna bakulabireko. Mulekeraawo okutyoboola abantu, mulekeraawo obutawa abantu bitiibwa. Nga bw'oyagala nnyo kakuzaala Adita bw'ayagala owuwe, n'abalala we baagala abaabwe bawe ebitiibwa. Buli omu ava mu famire yiye, buli omu ayina gy'avudde n'abantu be. Donasia asaana okubeera n'empisa. Bw'ekitabo ekyo akyafuna nnyo ebizibu, akyaggwebwako emirembe. Yenze Shila Adita, kammanye ndowooza yo katambi nga bwe kati.